blackmail ne propaganda. The same people abakaba social media and they use social media to propagate propaganda and blackmail ku bantu batakanye nabo. Era nze nga nalebo javiraga eno nalebo nalukola faba mukufe nga abakulembeze tugezaako kuteekawo ebintu ebitwawula ku balala. Nze okunvumanga Luttamaguzi okunteekako blackmail okunsalamu obutambi okunga ebintu abamu tebitukwatako era ffe ebiseera ebisinga tubitunako naga baleke nabo bali mukola kubanga kati gavumenti olina okumanya nti avuka abasinga bali 90% of the youth who have unemployed. Akera kumacha nanyonya kadata ke nasiba oko nomugamba twakitonoonye ekyo ekikuyamba ekyo uplifting obulamu bwo wasangira bannabyabufuzi abamugamba jango nyambeko nvumire basenyonyi nyambako nvumire bakyagulanyi. And this because they don't have any way out. Ngabamugamba buli wiki buli wovuma senyonyi buli wiki tujja kuwanga emitwalo 25 as long as you have as many fake accounts as possible. Kubanga naye ali ku kisenge vulnerable. Boba senyonyi tebasobola kufuna bagamba nawe buli lwotuvumira bajjavira. Kati senyonyi basenyonyi abo balaba balina muje bayita diplomacy. Joel said the right honorable leader of opposition by Joel Senyonyi they just mukosanga kyakulabira ko tasobola kunyiga jendi. They have a lot of diplomacy. Balo was the days are normal. The days are not normal. Kubanga n'abasajja abakulu b'osuubira nti bano bagenda kukozesa emitimbagano ku lw'obulungi bw'eggwanga ku lw'obulungi bw'Abannayuganda ate ogenda okulaba they are the same people facilitating blackmail and propaganda. Kakati naffe olumu tutuuka ne tusoberwa n'osanga minisita ataddeyo sente kateeke yaako bw'asanga emmwanyi za Luttamaguzi zaabaze ekyo tekikola mawulire. Era tekifuna likes. Sebo waliwo nze yansalamu akatambi ng'ayagala afunireko likes ze. Simanyi bw'ofuna likes ennyingi mbuoba Google ekusasula. Wekusasula teeka yaka akasasamaza n'akateeka nze tutera okubasanga abavubuka nonga nti yesi nkulabo jjane ku parliament wali eri nesisobola kukulumba kubanga naawe nkibanyi obeera ku kisenge. They pay you to do blackmail, they pay you to do propaganda. Naye njagala kukubuulirako the same person who's paying you to do propaganda at the end of the day bw'ataakusasula ogenda mwekyukira otandika okumukuba oluga teekayo simanyi kateeke kabeere vayiro kagiremu mangu kakati ffe ng'abakulembeze waliwo abakulembeze abali soba wembulize kibuuza tetubeera soba nze mbyawudde ntya abiwuliriza anti kakati gwayawula oli musajja toli bebi atesobola kwawula juba na kayuba mukukulu faba beera mu kyalo olaba nti no juba no kayuba mukukulu omukibuga abantu waayo nalebo Luttamaguzi nze wange ku kampu Luttamaguzi mba n'ebinyonyi ebyenjawulo kuba nnima amapeera oli bw'ajeri nagawa Luttamaguzi kati njawule nte juba ne kayuba mukukulu omugamba well it takes time. It takes time. You have to be very patient. Nze kugambe nze siwagira mwami Museveni bukyajja n'ewaffe nze waffe banyima nako sente ezindabirira lwa mwami Museveni Ssaabasajja Kabaka oyo gwolaba nze gwe nwanira ennyo yampanya nnyo sente ezandabirire Makerere kubanga nabagamba ng'ebintu ebimu byetaaga obwegendereza naye Museveni kyemwegombako simwagirangako is a very patient man. Oyinza omulinnya mu January naye ng'alina okukuba akakumbi n'akakukuba mu December. Noluga February March ngolowooza biva nako kumbe mu December ekibonerezi kyo wagenda otya kakati naffe abakozesa emitimbagano olumu twetaaga obugumikiriza kubanga kati ffe ng'olaba bye batuteekako ku parliament ku mitimbagano some of those muzita ziteekebwa ku parliament waliwo baziyita ku mitimbagano posts waliwo bakiyita ze batutaddengako posts zino zebadde batuteekangako ku parliament accountabilities ezo. Some of them are allegations. Era oliwo omugamba can you prove era nze kyenagamba n'abawo ku parliament nga bakwanda oyo mukwate ne baga please be patient. When you are a leader you can be accused, you can even be blackmailed.
Even someone can spread propaganda nakuiteko now. Ekitwawukanya nze Luttamaguzi leader noyo gwekulembera is the level of patience. Ensonga lwaki olaba nti mu parliament waliwo musobola okwekuba ebikonde teeka likukkiriza niteba yakuvunaana. But because you are a leader are supposed to be very, very patient. Gye twagamba mwami Museveni nti jailing those young men whom you have made to be unemployed. See a solution. Kubanga waliwo n'abali ebweru w'eggwanga n'omugamba nze waliwo bwompeereza mu inbox yange owaye ngenda bakawemula oba kavuma muga please eyo level giveeko mpeerezaako ku kagundi akalaga innovations mpeerezaako naffe yadde parliament bagikastigatinga nnyo sirabangayo omuntu ayogera kirungi ku parliament naye nange nasaba abavubuka naffe mutuwandiikeko ku birungi ogambe nti abasajja naye sebo nalukoola naye sibulyangako nga nina ekirungi kanso kyayogera nti parliament yakikoze naye naffe tukola ku birungi ebirungi nno ddala wali eri mu parliament ebiri exceptional nga tolina walala naye olw'okuba nti side eno yo egamba nti parliament is supposed to be castigated ne bwokola ekirungi mu parliament teryakula at least bwokola ebirungi 10 era oli anoonyaamu ekibi ekitimye ennyo ekitasoundinga naaba nga kyateekwa naffe kyetugamba abantu baffe naddala bali mu gavumenti mukimanyi abavubuka bano mwe mutabawadde emirimu ebintu bye baakolangamu byonna mubisaanyizaawo the other day nalabye abamu mugenda bagoba mu kusomesa okutandika otya okuleeta etteeka mu parliament lyenda bamuleeta mbumusomesa primary alina okuba ne degree ani yakugamba nti the more the degrees ki intellectualism ffe mu kyalo mu waffe nakaseke gyenva essomero lya Timuna primary school Ignatius Kangave Musazi gwe mwazike Kololo leyatuwa abaana bavangaye abagwanga P7 mu ssomero eryo they would go and become teachers ate ne basomesa abantu ate ne bayitira ddala bulungi nnyo olira sebo yagwa P7 nayingira okusomesa bagendanga mu National Teachers College exactly naye omuntu ayinza okugamba era naffe bwe twagenda sikozeseza bumutimbagano era sebo kyetwagamba ne mwami Museveni nti okulwanagana n'abavubuka bano bonna if you have any ng'obaagaliza kubanga waliwo oli nga politician ye kiri kwa agenda ye kuba ntera omuwulira ng'agamba we have a historical mission tumubuuza what is this historical mission Mr. Museveni is talking about before we get excited kakati kyetwamuwangako ku magezi nti okukuulinga abavubuka bano kubanga balinga amazzi gakiyira wali otuuseeko ku kiyira nga pampize noteekawo ekiveera ekyo kigira nekyabika gakukuba negakusula netuvuga nti please Mr. Museveni okujjako nga historical mission yo yakudde abavubuka no bafula n'empoint kola ebintu bino wamanga promoting ze bayita technical schools teeko ekimu ku kigaggawaza Germany bakugamba nga tonafuna bidiguli ebyo because any person can get a degree. Tomu Kaperege Paulo can get a degree, but do you have the skills? Doza javile nsonga mujikutteko do you have the skills? Bobanga nesebo ochambo omuntu ngalina bidiguli bwebiti sebo nkwecho okulabira ko musajja wano wa company ekola nguudo esebo omukulu ono so yazimba n'ekkubo lyaffe ery'amatu gasemuto kapeeka kampuni eyo yayita abavubuka okubawa emirimu abanayokya obutimba abanakola ennaaka ne baleeta diguli nyingi nga mulimu aba masters nabagamba but can you do this work practically nga someone has a master's degree first class bamugamba nga tekisobolerako ddala Honorable Javira nga tukubira ku nsonga eno nja kukomawo ewa kansa tutwale mu kibiina ku nkozesa yaagwo tugulabye blackmail okweri abagukozesa obulungi kwebali gufuuse gwa bulabe kati tukole tutya ate nga mukiseera kyekimwatera mulungi. In economics, there is what we call variable conversion of goods. You use a certain good to perform many functions. I mean, because optimally, no cause ekintu ekyo kyolinawo optimally. Nja kuwa ekyokulabirako amazzi. Osobola okukozesa amazzi okunaaba mu ngalo. Osobola okukozesa amazzi okuganywa, okufumba emmere n'okunaaba n'ebintu ebirala bingi. Omulala asobola okukozesa okufukirira oluguudo, okufukirira enfuufu n'ebirime. So
amazzi galina emigaso mingi ekyo kisobola n'okukola ku social media osobola okukozesa social media okufuna okutunda by'oyina osobola okukozesa social media okutunda erinnya lyo osobola okukozesa social media okusomesa abalala osobola okukozesa social media kale kaŋŋambe ng'abannaffe aba national bakola okuvuma ebyo byonna osobola okukola ki you can variably use social media okukola byonna by'oyagala naye ekisinga obulungi bw'obanga okikozesezza ebirungi kyekisinga obulungi njala kutegeeza weeks 2 emabega nagaba ebikozesebwa mu constituency yange mwali ne truck emotoka ey'ekika ekyaloole n'ey'amazzi naye bw'ogoberera ku social media kubanga abagivunaanyizibwako mu ofiisi batuka ne bagamba nti waliwo abavubuka abazze wano beekuŋŋaanyiza 3 ne bagamba bo babadde banoonya emmotoka e Masaka nga wala okugula ndiizi bamutwale e Kampala badde basaba emmotoka ene bayambeko okwekulaakulanya ndiizi bamugula ku muntu wa mukyalo bavubuka bali 3 bamutwale e Kampala ne bakola ekyo ne bamutwala kaakati ate social media bw'ogenda okulaba ye ekifuulamu ne gamba nti kaakati ate emmotoka yandibadde etutwala kuziika kwokka okiwulira newajja omwami mulala naga nina njagala kukuŋŋaanya ekigimusa ky'emmwanyi zange obusa obw'ente njagala mubunteereko mubuntwalire ku nnimiro yange nange nsobole okulima kaakati alabyeko obusa bwe naga nti kaakati olabye eno emmotoka yandibadde etutwala kusamba mupiira bweba tetututeekoleki epaakingi so tuyige okukozesa ekintu kye tuba tulina okukikozesa ebintu ebiwerako okweyamba n'ekirala abasinga balowooleza mu byobukulembeze President Museveni aluddeko kyobola akatukozesa social media bwe tuti twekyaye twetaaga tukyuse ku bakulembeze e Kenya bakyusa era abakulembeze bazzenga bakyuka naye nabo embeera bwekyo bwekola ki bweri so eno egenda kufuuka moral decadence issue nti empisa zigenda kutuggwamu tusenyuke tutandike n'okwonoona ebyo ebitono bye tukola ki bye tuyinawo buli lwe twonoona ebitono bye tuyinawo impact eri bweti bw'aliwo omulamu omuvubuka ali powerful gwolina okuddamu okubizimba directly oba indirectly Kenya bwe bakubye Uganda House bwe tunaaba tutaddeyo okulaba nti batusasula okuzimba Uganda House ekyomukisa omulungi mbadde naakagirambula budget twali twakagiwa ssente nga bamaze okugikola renovation aho kiwulira esente mpitirivu bwe banaabagizaawo omusolo ogunaagizaawo gujja kusoloozebwamu abo abantu gwongezebwe abantu basobole okulaki okuzaawo ekintu ekyo so bannayuganda abampuliriza abavubuka temwonoona bitono bye tuzimbye over time olw'okuba mufunye influence ya social media bw'ofuna omukisa okukozesa social media gukozese okuzimba ensi yo n'okwezimba gwe ng'omuntu katugende wa Council Nalukola kakati amateeka kagajje gatandika okukola social media no tulabye betutte mu kkomera omulenzi oli oba omuvubuka myaka 6 agenda kugimala mu nkomyo RCC Anderson Bulola yalina ebibi yateeka ku mutimbagano era amateeka ne gamukwata Honorable Javira bwe yabadde atandika yagenze mu computer misuse teeke lyateekebwawo okulaba nga lirungamye enkozesa y'omutimbagano ne tugamba nti akasita gw'oli kati twagala kumanya omutimbagano guno gufuuka ddi ogw'obulabe eri agukozesa ssebo webale nnyo ssebo okusooka kwa byonna tuyina akawaayiro ka namba 29 aka constitution ya Uganda kekoogera ku ddembe ly'okwogera eddembe ly'okweyabya okwogera nga kwegamba okwolesa ekyo kyowulira freedom of expression freedom of speech eddembe eryo naye liriko okukugira teriringa ddembe erimu waliwo eddembe lyetuyita non-derogable right wali oliwuliddeko eryo eddembe eryo lyo toyinawo oliyimirizaamu eryo lyetugamba non-derogable rights okugeza eddembe ly'okuwulira saidi endala okukuwulira ng'obadde ovunaanwa right to be heard olaba ne Katonda Adamu ne Kaawa bw'osoma ebyafaayo ebyawandiikibwa baali ekibala naye Katonda yasinga okumanya buli mukkiriza bw'agamba naye era Katonda yawa Adamu ne Kaawa omukisa gw'okuwulirwa
okuwulirwa tosobola kuyimirizaamu eddembe ly'obutatulugunyizibwa katubeere nga tuli mu lutalo tosobola kugamba nti nno olw'okuba tubadde mu lutalo ono katumutulugunya atuwa amawulire eddembe ly'obutakufuula muddu eryo eddembe teririna we likwatwako non-derogable right naye eddembe ly'okwogera nga bw'owulira okwolesa nga bw'owulira lyo lirina we libaako ekkomo eddembe lye ery'okwogera nga bw'owulira nammwe lye mulina bannamawulire nina okwogera ebintu byange naye eddembe ly'obuntu libaako ekkomo nyumirwa eddembe lyebbanga ly'omalanga okunyumirwako tekuleetera kulinnyirira lya mulala nabwekityo bw'oba oyogera leka gamba nti abantu b'eggwanga bwe riti mukwate amajambiya mugende mulumba abantu b'eggwanga bwe riti abantu abaasoma bino mukole bwe muti mugende mulumbe bano tekikkirizibwa oba obuusa ensalo era awo ewava okubanga emisango gitondebwa mu mateeka mu Penal Code Act omwo mulimu nga akatundu 39 obwo tebukyakola bwebwo munnamawulire Andrew Mwenda n'omulala Charles Onyango Obo bwe baawakanya mwalingamu akantu bakayita sedition okukuma mu bantu omuliro ng'obayita bawakanye gavumenti bawakanye obufuzi kugamba ako bakajjamu naye kekamu kwobwo obwakozesebwanga bwe twafuna kompyuta ne zijja mu myaka gy'ensanvu kyali tekirowoozebwako teeserezo mu kiseera ekyo parliament legislature nti twetaaga etteeka eriruŋŋamya enkozesa y'omutimbagano kuba tetulina nkulaakulana eyo enkulaakulana eyo bwe yajja ye yaleeta amateeka nga Computer Misuse Act, Electronic Transactions Act. Muteeka eryo eryaleetebwa mpozi ebirala byali byebiri kuba mu Penal Code Act waliwo ekyogerwako ng'okunyiiza president akawaayiro aka24 okunyiiza oyo aba atudde mu ntebe y'obwa president annoying the person of the president nga nno nga gwakusse mu v basobola okusiba ebbanga ly'obulamu bwo lyonna ly'oba osigazzaayo. Omuntu ayinza okwebuuza onyiiza otya president osobola okunyiiza singa katugambe oli ku muyembe waggulu ng'emmotoka ye emmotoka ze ziyitawo wansi bw'olaba etuuse noonyeenya omuyembe emiyembe ne gigwa kuli mu mbeera eyo basobola okugamba ekyo kyokoze ogenderedde omunyiiza oba singa omuyita erinnya katugambe si ye president katugambe abadde alirwali n'ogamba gwe musambuzi n'atuuka n'atunulayo nga lyerinnya lyengeza bugeza n'okolabo olaba bw'omunyiza kino ekikolwa kyaki batera kiraga ng'oli agamba nti nze nkugjawo oli bw'ayinza okitegeera oyinza ogamba naye akoze bukozi bwani kasita ekyo bakitaputanga kinyiizizza pulezidenti oba engeri gye tuli ku mutimbagano oyinza okwogera ebigambo kati awe byabanga mu Penal Code Act bagikola tewali mutimbagano naye kati ekiseera ne kituuka ne baga omutimbagano guno tugukolera eddala etteeka kwe kuleeta kye bayita Computer Misuse Act. Teri asobola kuvunaanwa mu bumenyi bw'amateeka kye tuyita criminal okuggyako ng'ekikolwa kyakoze kyawerebwa n'ekibonerezo nga kyateekebwawo nga kyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka constitution bwegamba. Kati kye baakola ne bakuŋŋaanya ebyo byonna bye balaba nga bisaanye okuwerebwa ne babiteeka mu kitabo kye bayita Computer Misuse Act bye beerabira ne babiteeka mu nnongoosereza era mmanye ennongoosereza eyakabeerawo yakulirwa Honorable Haji Nsereko Muhammad. Ebimu ku birimu bye bino mu kitabo ky'amateeka ekyo okwogera nga kwa bukyayi
hate speech ng'osiga omukyala ng'omusajja abeeranga ku mutimbagano gamba fenga baganda wamuwulira ku mutimbagano ng'abeera ku mutimbagano ngagamba fenga baganda tokkirizibwa kuwandiika kuweereza kugabana bigambo nga bigenderedde okukyayisa oyo gwoyogerako. tokkiriza kugabana kuwandiika kusindika sendi kugabana sheya ebigambo nga birimu bisiga obukyayi bireetera omuntu oyo okweggibwako redikyo omuntu n'abanga takyasaanira abantu tebayagala musembezo olw'ebigambo by'omwogeddeko. Era singa gukukka mu vi osasulwa currency points 750. buli currency point ebalibwamu emitwalo 2. kwata emitwalo 2 okubiseemu emirundi 750 ze sente zosobola okusasula nga zigukusse mu vi oba okusibwa ebbanga eritasukka myaka 7 oba byombi singa oba osaasaanyiza ebigambo eby'obukyayi. Ekyokubiri, tokkirizibwa kuweereza mawulire agakwata ku mwana omuto ng'amawulire ago gagenda kumulumya oba amawulire agakwata ku mwana omuto nga tofunye lukusa. Olukusa ku mwana omuto osobola ddujja lwa muzadde we oba oyo amuyinako obuyinza. Singa oba wakuweereza amawulire agakwata ku mwana omuto gateekwa okuba nga ga bulungi bwe mu mateeka anoonya buyambi tugambe omwana ono asaana okujjanjabwa ye gundi ekyo tekirina mutawaana. Naye bw'otandika okuweereza amawulire agakwata ku mwana omuto ne bw'aba yazizza omusango waliwo by'otalina kwogera ku mwana omuto. Bw'okikola osobola okutanzibwa essente ziwera currency points 750 nga bwe ŋŋambye nazo 750 kwata 750 okubiseemu emitwalo 2 oba okusibwa ebbanga eritasukka myaka 7. Okuweereza obubaka bwe batakusabye unsolicited information, okuweereza obubaka bwe batakusabye ng'obuweereza munno nalukoola afunye obubaka wano kati ali mu kubuweereza katamba afunye akatambi kakawala akali obukunya akaweereza katamba ogwo musango ate akawala akaba tekali bukunya. Amawulire gompa nteekwa okuba nga kusabye nga tonna kati amawulire gateekwa okuba nga gagasa. Naye bwe mba nkuweereza amawulire nga nkubuulirako muwogo wange akuze gwe njagala ojja ogule ogwo si musango. Singa amawulire gemba nkuwanga gakubuulirako enkya bwe luli olunaku olukulu okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa gavumenti ogwo teguba musango. Ate oli bwampeereza akatambi nga kaliko Luttamaguzi ng'avuma abagenda okwesimbawo mu kalulu ogwo gusobola okuba omusango singa wabaawo awaaba okunoonyereza ne kukolebwa nga kaveri kati kankuzeeyo mangu nnyo olaba kalebule tukiyita defamation. Professor Frederick Juko bwe yali atusomesa e Makerere University yatugamba nti osobola okuwawaabira olupapula lw'amawulire kampani eyo n'owawaabira editor in chief n'owawaabira sub editor n'owawaabira reporter n'owawaabira alufulumya aluprinting n'owawaabira ne vendo n'alutuusa nga mulimu kalebule bakukozeeko kalebule naye n'agatambuza lwakuba yamaliza n'atugamba tobanga looyo omusirusiru n'owawaabira venda noonya bali abakulu bw'oba owawaabira mukyongezaako kugamba nti kyebayita kalebule n'oyo ayongeddeyo kumusaasa aba akoze kalebule. Kyova Socrates yagamba bw'oba nga tonnaleeta lugambo sooka obuuze bino byo byenjogera bigasa bituufu ye gwe ngenda okubitwalira nti babimwogeddeko binaamusanyusa
so nga tonnawaayo sooka naawe okeberemu kuba oli muntu mukulu mutegeevu singa kukamuvya olw'okuwaayo amawulire ge batakusabye unsolicited information osobola okusasula currency points 750 oba okusibwa ebbanga eritasukka myaka 7 leka kufuna kagunde naye era n'abantu kambawe ku magezi waliwo ebintu ebimu bye bakumanyiramu singa munno abeera eyo n'akusaba kozi waŋŋamba nti vaasi ki eya bayibo erambika ku kino oba vaasi ki eya kurani ng'oli bwakubira essimu honorable ekyo kyakugamba ng'akubuuza oba kozi waŋŋamba ebintu bye biti babitundawa nga byebakusaba okubaweereza naye n'okukubira essimu oli nagamba wayi wafunye katambi koono omuwala ali obukunyake boogerako nga nkanoonyaho bagamba kasava nga simu ze bakubira ezo nakyo tekiwooma nago bamusango oguyinza obutaba musango ogwo naye kubanga information oba ogisabye information gwogisabye era munne gwoweereza atuuka n'akuddamu n'akubira nagamba waayi essimu yange yayonooneka naye akatambi kaliyo kyakalina oba taata owulira otya eyo information tekusibya ekyo tekikusibya bwe muba obeera ogisabye naye erinnya lyo olitaddewa bw'obanga gwamanyikiddwa nti gwaba n'obutambi ng'obwo waliwo kye bayita misuse of social media wano nno abamemba ba parliament baalaga wala batuuka n'okunnyonnyolako ku social media bwe baba bagamba social media kyeki ne bannyonnyola Snapchat ne bannyonnyola buli ky'omanyi ekibeera ku emikutu egyo egiyitibwa social media baginnyonnyola mu tteeka naddala amendment eno eyaleetebwa honorable bannyonnyola bwe bati kuba kino kikulu njagadde abantu bakiwulire bwe bagamba social media mulimu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, TikTok, Sina Weibo, Chuchu, Telegram, Snapchat, bannange n'endala nnyingi buli gy'olowooza okulowooza kale nabwe ekityo bw'oba oyise mu mikutu egyo obeera ozizzaaki omusango ng'ogikozesezza bw'oba ng'okozesezza olw'okwagala okuvvoola abalala okusiga obukyayi okukyayisa abalala okulimba waliwo ne kye bayita malicious information malicious tuyinza kugivunula tutyeyo malisi omuntu okukola okutemerera ye propaganda n'ekigambo kyakozesa propaganda kugamba wabayo ebigambo nga nayo ebyokutemerera nokawa muno kwongereyo ng'oli alina engeri gyagiramu ebigambo abantu ne bakufunako embeera enzibu muli nga buli bakulowoozaako bakulaba ng'omuntu omubi era naawe osasula omuwendo gwa ssente ogwenkana guli gwenjogeddeko oba okusibwa ebbanga eritasukka myaka 7 kazi nzikiriza nziremu ba honorable bano honorable Luttamaguzi agambye nti ayagala twogereko ku parliament n'ebyo byebeekoze ebirungi tuleme kugyogerako bibi byokka honorable Luttamaguzi waliwo enjawulo wakati wa achievement ne responsibility singa omusajja agulira muwala we ekyennyanja aleme genda mu kirabo abagambe nti nze temunzanyirako nagulidde muwala wange ekyennyanja kyova olaba nejjeno Museveni nze mugamba nti mukyamu gwatandika okwewaanira ku bannansi nti nze mbawadde security nkatolo bwe tutafuna security nga gwakulembera oba osaanye okukulembera oba okolayo ki teba gavumenti obatabaki mirembe agala kumpa information honorable agala kuwa information mukama omanyi kanso atubulidde ebigambo bingi nnyo ebyamagezi ate ebikwata ku mateeka ebijja okuyamba omuntu abadde awuliriza naye
njagala nange okumuwa information nti obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tumala obutuukiriza obulungi bwe tujja achievements. Olwaleero Parliament eyiganyizibwa abo abagisiize enziro nga bakozesa bubi emitimbagano yayisa etteeka erikwata ku kulwanyisa obufumbo bw'ebikukujju obwali bugenda okusaanyawo ensi yaffe. Parliament achievement ng'ekulirwa Right Honourable Anita Parliament yemu bwe lwali nga waliwo ababuzaabuzizza omukulembeze w'eggwanga Pinet okutwala emmwanyi zaffe. Parliament yemu ye yagaana n'erwanisa endagaano eyo olaba nti teteekebwa mu nkola. Parliament yemu abakozi aba NSSF bwe bali baagala okufuna ka mid-term access. Parliament yemu eyalwana neraba nti eteeka mu nkola efaanagana bwekyo. So tukkirize newankubadde nga waliwo ebirumira naffe nga bwe tubirina mu maka gaffe. Parliament erina ebirungi byetuuseeko. Naye nze ng'omubaka wa Parliament tweka nnyo mu maaso ekintu kibayita privileged information. Bwemanga nina omukisa ogufuna ku information ey'enjawulo nina okugikwata obulungi okulaba nti egasa abannayuganda. N'omuntu alina omukisa ogubeera n'essimu ng'omuntu omu ng'omulala tagiina bw'ofuna nga maliza information bw'ofuna information bw'ogibuulira gimutuuseeko nga bweri. Ekyokulabirako mu byawandiikibwa mu Bayibuli Mukama Katonda bwe yawa Adamu information nga bali mu lusuku Eden n'agamba nti omuti guno oguli mu nnimiro wakati temugulya temukola bwe muti. Adamu bwe yali atwala information eyo okugibuulira Eva ate bwe yali amugamba yamubuulira birala olaba n'omusota bwe gujjirawo ne gugamba nti ekibala ekyo kirungi nnyo kyekireete obulamu webale information kanti malirize kanso information gy'otuwadde era abantu bagamba kamaliza information emu sekendi emu yokka. So information ng'ogituusa ku bantu olina okugituusa nga bw'erina okuba mu katabo the things you see you can see only when you slow down. Waliwo wekatunyonyolera nti omuntu oyinza okubeeraawo ng'olowooza nti ensi yetambula bweti buli kimu kyekitambula mu nsi kyekitambula naye ng'obwongo bwo bwe buli mu kwetoloola bwokka ng'ensi eri stable. Okay. So njagala okutegeeza abantu bonna bakozesa emitimbagano n'ebintu ebyenjawulo oyinza okulowooza nti gwe byoddusa byotambuza nga bwongo obwo bwe bwetoloola ne bukozesa ensobi naye ng'ensi eri stable. Kale kembadde muwa kanso mugamba nti nalinga nebuuza mu nyumba ya jjajja wange omu nagendangayo ne mukyalira yafa emabegakawo Dr. Jakaluyonja yaliko minisita w'Emmengo nga nsangayo essaawa eyafa nga tagijjaawo mu ddiiro ne mubuuza lwaki essaawa eno yafa togijjaawo mu ddiiro n'agamba nti n'essaawa enfu etuuka n'ebala ebituufu nga we yafiira wennyini obudde buba butuuse era mu kaseera ako oba ogyetaaga kubanga eba ebala biki kakati ffe nga bwe tuli mu Parliament tukkiriza tulina ensobi ate ku institutioni z'essatu oba amasiga agafuga eggwanga tewaliwo siga lyemwe eyagaliramu nga lya Parliament. Ffe tugende tusanga mwatusala mwe muli bafu ne bwe bamugoba emisinde atugende ku Parliament tugati ate wagambe tuli bafu naye bwebanga eno Parliament erina ebizibu obanga teyange era amasomero ne gatazimbibwa mu Parliament y'ekkumi yali ekulirwa Right Honourable Rebecca Kadaga amasomero gazimbibwa byandibadde ebizibu tebiriwo nga byakomawo era ffe tukkiriza ng'ababaka ba Parliament as long as you are in public office allowed to be criticized. Okay. Kyolina okukola is to come out and defend yourself. Okay. Yes. Bwana Katamba mbebale nnyo naye ebyo bye mukoze njagala mubyogere bibuutikire obulyake obubbi
olabbayi n'obukenuzi bannansi bye babateekako. Omanyi akamyu bwe kafa n'empologoma neefa ate akamyu tobika obubbi buyinza obba buutikira olemu okufa ennyanja n'ofa akadiba oba empande emu okuyiwa ekisero. Kale nabwe kityo tujja bbawa tubawaane mugguke mulabe bwe tutaabawaane nga ne mukozi ekisusse ku ekyo ekibasuubirwamu. Ekintu ekyo kanso kyoyogeddeko ekyokulaba nga paalamenti eyongera okujjayo ekifaananyi kyayo obulungi. Waliwo omukulembeze minisita mu gavumenti Honorable Tafire yavuddeyo nkozesa ekigambo kya kunga oba n'agamba ku bavubuka n'abajjukiza kuba nabo obuvunaanyizibwa bwabwe. Kakati oyo minisita mulamba atula mu paalamenti bw'oli musajja musiraamu oli musajja musiraamu waliwo bwe batajjaako Adduse abasiraamu era waliwo n'omusiraamu atakkirizibwa kukulemberamu swala nti ono musiraamu tukkirira musiraamu naffe naye bwe baswala ya muzikiti atule wali minisita beeyogera bituufu but is part of government era y'omu ku paati kwebyo ebizze bibeerawo kubanga twabagamba ngabo baminisita stop glorifying Mr. Museveni. The end of the day mwena mugenda temulina kuba n'ekiziti. Kakati baminisita bagaggawadde bafunye bingi buli balaba abavubuka bano nga basembera nga basula mu mayumba bagalinga amawooteri ng'abavubuka niwe basula bakonyeewo amayumba bakugenda wala. Katusooke tuddemu ebigambo bya minisita tubitegeere bulungi nnyo. Esebo njagala tusooke tufune ebigambo bya minisita Kahindo Tafire. Don't allow people to tell you we are stealing when you're at the house. Leaders don't steal. We don't let the leaders to steal. Nobody wants your soul should glorify corruption. Because this person so I'm shared with you. No. You still pay me share, that's one, and then you say you share on our behalf. Did we say you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Upright and accountable. Those of you in authority, so confusing request demand for accountability with hate speech. Probably some 10 to 15 years. But for you still have 50, 60 years ahead of you. Don't accept to pay the price we have paid for you to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to so clear. What we are managing is not ours. It's not our own assets. It's your resources. Ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo. Wakati General Tafire njagala kumwebaza newakubadde ye ng'omuntu nyinza obutamuwagira because is part of the system. Biro byonna biriwo bye bakola has been part of the system. Babikola long term plan ebyokulaba resources za government zonna nga bazitwale property zonna eza government bazitutte ebibira ennaku ezo babadde batunda n'amakomera geruzira n'ebirala byonna ne zino sente zenna okuba is a cabinet minister and not just a one-term cabinet minister. Abadde for almost 40 years. Twababulirangako nti ebiseera bijja kutuuka nga nawerekerwa kabangaliza amagye 10 ati ewaka. Ewaka waliwo kamera, waliwo embwa, waliwo asikaali ne kabangalizi mweka naye ng'atambula yeekweka. Kakati naye kimutuuseeko kubanga bo bennyini General Tafire mukwano gwe mu parliament be baateekawo Museveni's life presidency. This guy's the life presidency. Nga bwe tutuuka mukola tewali mulala ne bamuteeka kakati bagenza okulaba bakuza obugagga bungi tebalina wakudda ne baga katwekolera ku opposition akaffe kati oyo kakoze ku opposition ke kafaanana n'aka Honorable Mama Mubazike yakola by then. Nze sisobola kumugoberera ng'embaata bwegoberera nsooka kugamba yes byoyogedde ebigambo anti wuliriza nze nkugambye nti agambye abavubuka basula mu ggulu. We are their leaders.
Anyway, I'm a leader. They are leader. Kakati bw'oba guidance omuvubuka ne ku kyalo kwembeera kuliko abavubuka. There are so many of them. Yabagambye nti temukkiriza bino kubaawo. Kituufu ky'oyogeddeko. But why now? And who's saying so? Kubanga lwaki gwolowooza akyogera budde buno balabye Kenya bibizze. Nawe lera wonna simunvumirira kubanga byayogedde birina amakulu. Era abantu batono nnyo abasobola okuvaayo mu gavumenti eno ne babyogera. In fact singa abadde soomu ku bo baali badde bamugulako ekisangosango. And don't be surprising nga waliwo ekisangosango kye bamufumbiriddeko mu bbanga lino. N'olwekyo ssebo nga nkimalirizaako ekyo kyewayogeddeko kituufu. Ebyo byayogedde bituufu lwakuba nti gwakyetisse si gw'olina okyetikka lwakuba nti ate n'abaali kyetisse batya. Naye kizibu nnyo okuva mu gavumenti ye NRM nga ye serving minister n'oyogera ku bigambo ng'ebyo n'ali agadde era mwe ba product abaali badde ekyankwanzi zino retweets ze babeeramu n'ali agadde ebigambo ebyo ng'obyogerera kyankwanzi. Kafune honorable Javira ku nsonga ebigambo bya minister nawe biwulidde bulungi nnyo. Ebigambo bya minister ate mwe bavubuka abali mu NRM kakati abakulu abasooka mu kintu batandise okubagamba honorable ebigambo bya minister birungi era binyumira nnyo abiwuliriza. Era nandisabye buli muntu abiwuliriza aggyemu ekyo ekisobola okukozesebwa okukuuma ebyobugagga by'eggwanga byaffe n'ebyo bye tulina. Ekyo ekirimu nga kinaleeta okwonoona bye tulina kyaba aleka atakozesa. Naye mu Uganda wano obanga ogenza ogoberera okuva emabega tuyinza okuba nga alwanisa enguzi tuyinza okuba importinga bwimportinze kuva mawanga malala nga abasinga tebalina moral authority kubanga nga bwebalitwala abacuba ne bagaba abasawo abacuba kaba batwale naffe abalwanisa enguzi mu Uganda oba oliawo twetaaga kubaleeta buleesi kubanga bw'otunula enguzi n'oginnyonnyola kyeki ova kukozesa obubi ofiisi okufuna gwe ebibyo ng'omuntu okukozesa obubi amaanyi g'olina okukozesa eryanyi okutwala ebyabo abawejjere okukozesa eryanyi okutwala ebintu bya gavumenti n'ebifaana bye bityo bw'onyonnyola enguzi ogenda okulaba nga ffenna tulina kwekuba mu kifuba ng'abakatuliki nti gw'onsingidde ddala kubanga betulwaniridde nnyo betulowoozeza nti banaatuyamba okulwanisa enguzi naddala mu byobufuzi babadde nga baludda luvuganya gavumenti era nga mu mechanisms ezateekebwawo okulwanisa enguzi okuli IGG okuli obukiiko bwa paalamenti nga kosase olira buli avaako aba avunaanibwa okuli enguzi newankubadde nga omusango guba tegunamusalirwa kale ogenda n'owulira yali leader opposition Mathias Mpuuga nga baga nti naye yali essente newankubadde nga ebibi zaweebwayo paalamenti ogenda okulira nti ate owekitiibwa honorable Joel Sekezi Ssenyonyi nti naye ate yatwala nga essente zandibadde zikola essente zandibadde ziyamba okukola ebintu ebirala nti ate ogenda okulya nga naye bamutaddeko nti ate oyo yali eza civil aviation 1.7 billion nti ate bweyamala n'ali eza Uganda Airlines nti ate bweyamala n'ali eza UNBS wano nga basindikiza ono omwami Omuteso bamuyitaani ebiru okuleeta nga akozesebwa bano abaami abemba buli muntu ng'ayogera bibye n'ebitongole byogerwako nabyo ekituufu anti nze kamweko Javiro na lebo wange kankweka information just nkwaka information ng'omubaka wange nze mbadde vice chairperson park local government nkugambye ebiri ku Joel Ssenyonyi is well paid propaganda. Is being targeted. Omeche baita okutagetinga. Nze simulumiriza kiri ekyebitaano ati mbadde muwa ekyebitaano kuliya bwino waliyo wa milioni 5 abasajja ze beegabira nitubabuuza ani yazibawa kati bagudde olutalo ku Ssenyonyi mbu batugala amaaso tubaveeko kubanga abantu bali balowooza twogera ku Mpuuga waabwe naye twabagamba era kyovola okumanya bali bajega baddidde 1.7 billion ze babba kakati ate ze bagase bu Ssenyonyi naye yatwala 1.7 billion. Abantu aba bagaba enguzi balungi kubanga bagiwa n'abantu abafedda kubanga ekyo twakyogeddeko nze nkubirira ku nsonga eyo aba tuyambako okulwanisa enguzi ate balidde nnyo enguzi
abo abakyalina eddoboozi eryogera mu bantu ng'abantu bakyabawulira naddala ng'abavubuka bakozesezza omukisa ogwo okugamba abavubuka ebigambo bye babagamba nga beeno bwe balya era nze nja kuwakana ne President Yoweri Kaguta Museveni ekyokulemesa lifestyle audit ba-auditinga abantu bwe bagamba nti kamalirize baba bagamba nti nga bagamba nti ono George Sunyenyi alina apartment zisitusa alina amayumba bamauditing naye ate nze ndaba naffe abamu tugenda kukola batutunuulire nti oyingiza essente ze bakwogerako mu parliament oyingiza ya positive way oyingiza essente ze batwogerako mu parliament tulina businesses batubuze lwaki gwe ssente oyina ntono ate nga wano tulaga nti ofuna nyingi andi omusajja yabuuza kuona libono yagamba nti when I was poor you didn't come to investigate what caused the source of my poverty. But now I have got money. You are here to investigate the source of my poverty. Why did you investigate the cause of my poverty? Tugende wa Council Nalukola. Webale nnyo bwana Katamba. Ebigambo mukulu teyakumye mavubuka muliro singa babitwala mu ngeri y'okugandi aye atugambe tusituke katustukire ddala. Kansooke neesigame ku bigambo bya Honorable Luttamaguzi bwe yalaba essaawa etakyakola mu ddiiro lya kyakyawe omugenzi Dr. Jakaluyonga nti essaawa eno wadde tekola naye etuuka neeba nga ntuufu buli obudde lwe butuuka awo wennyini we yafiira nga bwe buliko. Honorable Kahindo Tafire munnamagye yabadde ng'essaawa eyo kuba amaze ebbanga ddene ng'ali mu gavumenti y'emu lwakuba kimutwalidde ebbanga ddene nnyo okulaba ebyo atuuka okubyogera. Gavumenti eno ebadde ya bukenuzi bulyake bulabbayi. Ekigambo ky'enguzi nze saagala kyogera nga bahonorable olumu bwe mugamba ne mukomaawo kuba enguzi omuntu akiwulira alowooza nti bw'oba ovuze bubi ku luguudo obanga obadde oyingira awantu ng'omuyiseemu eddakiika ne bagamba tuggaddewo n'owaayo omutwalo ne bakukkiriza oyingire kyenyenguzi oba oguliridde omuntu oyo. Naye bano be twogera ku bantu ababbi ababba akatali kakadde ka ssente wabula batuuka ne mu buwumbi ne bafuna nnyingi ne bagenda ne bagula enkoko ensiike enkwalirire ne batwalira abaana baabwe balye era ne babatwala mu masomero ag'ebbeeyi. Mu bunfunze bazimba ababbi abalala nga babakozesa ssente zino ze babbi ababbi abo babba kinene nnyo nti batumma amasomero amalwaliro amalagala mu ddwaliro ennoni mu bibiina. Kati kinene tumulekerawo kiyita enguzi mukiyita obubbi obulyako obulabbayo obukenuzi n'ebirala bingi. Obubbi bwajja dda wawulyako ku mivuyo gy'okugula Land Rover Santana ze bajja Spain ne bamatiza abannayuganda nti eziva Spain era nazo za mutindo gwe gumu n'eziva e Bungereza. Erinnya ly'omu ku abo ababyafaayo ennyo Grace Yibingira nalyo ne libeera omwo. Mwawulira emigangati kaj'ennyonyi uniform ezitatuuka naye waliwo kye bayita point of view. Abantu abamu bw'abaali mu kiseera ekyo abaalina byalaba ate bwadde mu budde obulala n'alaba birala. Mukulu Kayindo Tafire yalibadde yayogera dda kuba wabaddewo ensonga nnyingi ez'obubbi obulyake n'obulabbayi. Ate nkankubule Mukulu Katamba abasinga okuba ababbi bantu bakulu bali mu myaka 45 genda mu maaso babbi nnyo. Era singa wabaawo ekikolebwa abantu abo ne babanga beesonyiwa eggwanga lino oba oliawo ne wabaawo engeri gye bakendeeramu abavubuka bano babadde bakyali balungi bw'obageraageranya ne bali naye ate bali buli basigalawo bano abavubuka buli bafuna omukisa oguyingira. Era Honorable Javiira ozze n'osanga ababbi abaasooka n'ojja obalinaana olina okwegendereza ennyo obutafuuka mubbi. Kati ennyanya envungu ebinaana ebyo bya Minisita Tafire tebisobola kutwalibwa ng'ebikuma mu bantu omuliro. Omwana mpeza ano message nanga nti ababbi Yoweri Ssennyonyi yabba Kiruddu namba abantu bakosa bityo kyomira naawe at the same time bajja kuwandiikako wali Honorable Javiira yabbye biliyoni
Oyo bw'omukebera is part of the gang that is paid to tarnish the name of Joel Mukama wange okukuma mu bantu omuliro wabaawo ebiraga okukuma mu bantu omuliro mulimu ze tuyita ingredients ebirungo byojjayo n'olaga okukuma mu bantu omuliro. Minisita bwe yabadde ayogera yagambye abavubuka bakole ki basitukiremu balwanyise obubbi kubanga obubbi bubi. Okulwanyisa obubbi okola otya? Okuba enduulu n'ogamba omubbi wuuno, ogenda ku poliisi n'owaabira omubbi, ogenda ewa Igigi n'owaabira omubbi, omubbi omukubira enduulu n'oba mubbi wuuno ng'omulaba mu kidaala ze ewammwe abasemberedde abantu b'ekitundu ekyo. Ayagala abavubuka bakolemu omulimu bawaabe emisango ng'ababbi bakoze eki bazze. Mu kontekisiti eyo kuyinza obutaba kukuma mu bantu muliro, naye anaaba alabye nga ddala kukuma mu bantu muliro agende ku poliisi awaabe nti bwe twali wano mukulu Kayindo Tafiire yayogera ebigambo bwe biti ne bwe biti ebikuma mu bantu omuliro, nabwe kityo yo poliisi ejjeyo Penal Code Act kale etugambe kuba kati oyo tebajja muvunaanira mu Computer Misuse Act atakozesezza kompyuta. Sigaziza eddakiika 2 njagala tuzikozese bulungi nnyo buli omu asiibule muddamu. Nze njagala kusiibula nga nsaasira nnyo Honorable Sewanda gisentamu piki obaŋŋambye bagikubyeko baŋŋambye n'ettogo eyo headmaster w'ettogo wali ekapeeka embuzi ze zonna badde bazisibute naye ababbi ne babakwata. Abavubuka abo mbagamba mukole ne mukulu Sebuuso vice chairperson wa Buyunge ne Demus ya Dachi Ekitenga bannamasaka ne Musawo Matilda ku kampu Luttamaguzi mwe bali kubanga badde mutamba bakubira kyensembe mu dakiika nga tewera enkube etonya buli omu abeeko n'ekyakola. So kanga be kusimu yange ndi shadow minister w'ebyettaka olutalo olusengula abantu lweyongedde nalabye erukunga eri eŋŋoma nga babagoba esimu yange nkubira fees naye okuyamba ku byettaka ndi shadow minister w'ebyettaka mu parliament. Esimu yange eri 0757 69 4754 075 69 47 Ssaabasajja Kabaka tukusabira yonna gy'oli era wangaala. Kale Honorable Javira dakiika emujeni nayo okuva wano olw'okulaba nti tuzza empisa mu bannayuganda naddala abavubuka buli muntu yeekubemu mutima bw'abanga takolangako bikolwa byakuvvoola balala ku mitimbagano nga tagenyigirangako mu bikolwa byakulyanguzi oyo mutuufu yalina okuba omuzira wa Uganda naye oyo yali akikozeeko yeekube mu mutima akuze abaana okuva wansi ku famire ku mutendera ogusookerwako ddala okwambuka waggulu tulabe nti emigi gyeginaddako gibeere nga giri free from corruption nga giri free eri obugwe